Hope Shifa nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusisanga ensonga kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa. Programu y'omusomagala nga bulijjo mikwano mwasuze mutya abalungi mwebale kutulaba mwebale kutwagala mwebale kusubscribinga wano ku YouTube. Amanya nakawombe Shifa Hope nga bulijjo wetyo tuyingiddewo okubanga tugenda eri omuzira waffe olunaku olwaleero gwe tugenda okusiima. Banaye mutugoberere temuvaaka nti mutulaba tusimbudde matumbi budde wano munyonyo ku roundabout tuli mukwata express essaawa ziri 11 obudde buli mu kucawa ne Uganda. Tugenda kola surprise yaffe nyina mukasenyiga bwentyo eddoboozi teriri clear bulungi but tujja kutambulirawo mpolampola otherwise I'm really excited tugenda kusinkana omuzira waffe omulungi mami hero waffe gwe tugenda celebrating olunaku olwalira nga tugenda kukuza mazaalibwa ge awo Embalala. Olugendo lugenda bba luwanvumu naye mutugoberere temuvaako tubaagala nnyo tugoberere olugendo luno binaaba bitya yanange neesunze mubeereeko kambateereyokko muwulire endagiriro kuwa gye tulaga ate mbe nga nkomawo. Mukwano ndi mu kkanisa nfulumyemu kyova olaba mbadde sikozesa voice notes kakati mugende bwe mutatuuka bwe munaava ku kageeti waliwo etawuni gye musookako bagiyita Biharwe kati eyo etawuni y'Ebiharwe muvuge mugiyitireko ddala waliwo essomero ly'otuukako nga baliyita Katojo Biharwe Primary School. Eyo Katojo Biharwe bw'ogivaako n'owegenda mu maaso on your right hand side ekikubo ekiddako mu maaso katono nga wakava ng'ovudde Katojo Biharwe va ku kikubo ekikkirira Katojo Biharwe waliwo n'ekikubo ekirala ekikkirira nga mu kisiraamu then obeerezeko ekikubo ekiddako kyekigenda Nyakinengo Biharwe. Mujja kulabawo bakokoba Koko Guest House mukyamirawo awali Koko Guest House. Ennyumba eri painted green ne orange kachungwa green ne orange gye munaagendako eyo naye mujja kusooka mu parking somewhere before you reach eri mu Town Center Kenya Kinengo eri painted orange ne green kakata omwe munaagenda ne mukonkona Mikwano tukyagendera ddala mu maaso nsumagiramu bwe ntuula bwe nnyimuka bwe nnengera bwe ntunula olugendo lukyali luwanvu nnyo ddala naye nga bw'otulaba tugendedde ddala ebitundu ebisinga tubiyiseemu era nga wano wenjogerera tuyingira Akaala Amatendo Kawunga okay Akaala Amatendo Masaka naye nga netwogerera tuli ku Equator. Nga bwe mugiraba Equator bwe tutyo abasinga mumanyiwo bannanga abatamanyiwo mujje mulambule mumanye alright ate katweyongereyo bwe tutyo tukyagendera ddala mu maaso anti munnange tutambulira mulungi waffe mami waffe omwagalwa gwe twagala ennyo gwe twagala okusiima hero waffe eyakola ebirungi era tukyatambula mubeereeko mikwano tulabe bwe tutyo nno tutambulidde ddala tetuyise Masaka town tubrankingidde off one oba bwe bayita ku lupya yes ku Ttoto Masaka ku Ttoto is it you're welcome yes tukyagendera ddala nno awo nno bw'otuuka Masaka ng'obadde odda Mbarara I think is that the half of the journey something like that tutandika butandisi tetunnaba era nga bannange bwe tutyo obudde bukeeredde ddala naye nga mutugoberere tugende endagiriro mwagiwulidde abamanyiyo mumanyiyo bwe tutyo munnange awo olaba ekyabakuza Club Tavern Kick ey'omwami Rasa tukyagendera ddala tugenda kyebayita okugendera ddala tugendera ddala nawo si beauty labe bwe bw'otuuka eno bannange empewo naye erina engeri gy'ekyukamu bannange ne bannungi fresh and ente olaba ente everywhere bannange it seems buli wamu buli omu ayina ente this side ente so naye nga neesunza okutuuka ku kageeti kubanga wetuuka ku kageeti almost tuba tunaatera okubranchinga off tuwete gye tweyongera okubanga tusanga hero waffe naye manyi kyesinga okwesunga kageeti
we wasinga ennyama enjokye ekyasinza okumpoomera bwe wansingira omuchomo. Ate n'ennyama batunda nnungi ng'eri fresh, if at all ng'ogula nnyama ey'okufumba ebeera nnungi nnyo ng'eri fresh nga tiseene beesuzeewo ey'okumala okuteeka mu zi fridge. So kyensinga kati nga ffe abaagala ennyo ennyama kyensinga okwesunga awo Kageeti, batundawo amata, batundawo omuzigo, wabaawo ne mostly omuchomo era ngenda gulya mu bitiibwa. Wenjogerera nno tuli Kageeti nga bwe mutulaba tulina okugulawokko ku nnyama gye tutwalira mami ate naffe we tugenda okulya breakfast yaffe, that is muchomo. Ne ttiimu yange bonna nga bwe natambudde nabo anti nabaleese mbawaanira ennyama yo Kageeti. Tweyongeddeyo n'olugendo ennyama ewoomedde ddala era nga benzize empaanira bambi tebali disappointed at all. Buli omu nno guess what, buli omu nno nga bwe twabadde twalidde haafu y'ennyama. Haafu naye nga waliwo neyaŋŋambye nti kiro agimalawo ne kiro 2 naye munnange oba nze haafu yaweze. Obuti bwange nga buna ekibumba ekibumba ndowooza kyekyasinze n'okuwooma. Ekibumba kyonna kiri fresh, kigonda, kinoza omunnyo inside era nga atukozeeko ye Faizo. Bambi Faizo yebale kubeera ne good customer care ng'oyogera bulungi ofaayo. Guess what, yannyongezaayo n'akati k'ennyama. Naye nga tweyongeddeyo mikwano according to our direction gye tuli mu kufollowinga we tuli mu kugenda. Mutugoberere tukyaliko mikwano, tukyagendera ddala mpaka gye tugenda okuwetera. Kawabaawo Kagota Road tumuyitako, yes, ne tweyongera maaso. So we love you so much. So okusinziira ku programu yaffe bwe tuyina okusisinkana omwagalwa waffe, it's like tutuuse we tuyina owetera but still mulimu be tutambudde nabo abatatuukangako mbalala. Ate bw'ogenda mu kitundu n'otatuuka mu town mu butuufu obanga atakirambudde. So ne tugamba nti munnange kasita tukyali mu budde bwaffe okusinziira bwe twateesezza ne client okubanga tusinkana omwagalwa waffe ne tugamba why not katusookeko mu Mbarara town wali ku mayembe g'ente okitegeera, twetoololeko ne town tugirabe. Konza mundeke munnange n'emishanana gyange oba tegyateredde njambadde oba ntya. Mundeke ngene nfunira wali kafaananyi ku mayembe g'ente so bwentyo nenfuluma nga bondabaawo nfulumye. Hope Shifa Nakawombe owa program weewuunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusisanga ensonga. Kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa. Okay, omulungi atulaba bweto eyekumire programu yaffe weewuunyisa omwagalwawo surprise your loved one kugamba yenze Nakawombe Shifa opoomu bwati akolera surprise ziri zennyini ezituukira ddala ku mutima eri omwagala baffe bonna abo abazira baffe abakola ebirungi anti okulabikira ku sheeno mukwano. It is a special wanu yabo bokka abazira baffe ababeerawo mu bulamu bwaffe ne batwagala ebyaddala ne baterawo amadaala okutwagaliza leve endala n'endala. Bwe mulaba wano mubitegeera amahembe g'ente wetuli olunaku olwaleero tuli mu Mbarara town. Lwaki nsizeeko mu Mbarara town? Why not? Ngambye munnange nze omusheshe Shifa niza obutatuukako wano ku mayembe ate nga nkomyewo nenkomawo ne munziza mundezerava abantu beeno bannange kikabuka naye nga wendaga ate wonnayiseewo kodda nanti wendaga awo Kageeti mundabye nga nkola shopping nanti nakedde bukya nkoze shopping Kageeti awo ne tulya ku nnyama mugimanyi yeesinga abasheshe tukimanyi nti watuuka Kageeti awo ennyama yawo kiba kika ekibumba kiriya wensoose era ng'omwami atukozeko omita Faizo yatuwadde emichomo egy'omulembe. Tutukako mu tawuni yaffe ey'Embarara wemba nkolera intro yange eno yaffe olunaku olwaleero naye nga kansooke mbabuulireko direction entuufu okuva wa client wange eyancontactinga omukyalo oyo eyancontactinga okubanga nzija olunaku olwaleero tukole surprise. Alright mikwano kambatereko client tumanye ewatuufu wetulaga. Okay.
Bihare muvuke mukiyitireko ddala waliwo essomero ly'otuukako nga baliyita Katojo Bihare Primary School okivaako n'owegenda mu maaso right hand side ekikubo ekiddako mu maaso katono nga wakava ng'ovudde Katojo Bihare oba ku kikubo ekikkirira Katojo Bihare waliwo n'ekikubo ekirala ekikkirira nga mu kisiraamu era n'obeerezeko ekikubo ekiddako kyekigenda Erinyakinengo Bihare kyokulabawo Koko Guest House kyamirawa waliwo Koko Guest House ennyumba painted green and orange kachungwa green and orange gye munagendako eyo mikwano siibaliiseeyo eyo endagiriro mukitegedde Katojo wagye tulaga era nga surprise eno omukyala eyancontactinga in the first place omukyala wamuyita Dorcas Agaba era nga yeegattibwako Desire Nankunda Juliana Arinda ne Annabel Asasirabo bebegasibwamu okulanga tusurprisinga mami waffe omulungi omuzira waffe era nga mami ezimu ku message lwaki tumusurprisinga mami tukugamba nti to the world you're a mother of 12. She's a mother of 12. But to us, you're our world. Happy birthday, our mother. Little birthday, mami wafe. It's a Sunday. It's a beautiful day. Tugenda surprising mami mirere kote muvako banange twayingidde wodde omushanana guno guvude Kosh Fashions and Bridal Kocha awo ebulenga ku shero waggulu ku kalina okitegeera sinagusiba bulungi ngera gusiba bulungi naye munenge omumanyi abeeno olumu ngera mumanyi Gomez zitero bayika ko kati naffe abeeno nga mumanyi eno twambala emishanana oba ntwambala esuit ereze suit weziri eshoot ezo muzitegedde okuba akateteeyi n'ekitambi munda ne twebikka naye era decided mishanana but over as always munda byenganga nzije eno nti tulina okufitinga n'embeera alright mutugoberere temuvaako temuseguka tulabe mami tunaamusangayo oba tetumukwasa nti tetwakubye essimu tugende tugwe bugwi tubaagala nnyo we love you so much mugoberere sigale nina kombe shifa hope ku +256782101569 bane obudde bwatukutte dda bye bye tusoseko mu town but tuddako emabega katono nga muwulidde endagiriro naye nga ffe abasheeshe tubaye tulina okutuukako mu tawuni yaffe nga bwe mubimanyi tugamba amahembe g'ente love you so much amahembe g'ente gaago tuka muka trading center ke Kinnakinengo yeno muka town center Kenya Kinengo omanyi kyo bake kali ku kkubo ennyumba eri painted green ne orange kati muzeemu kubuuza bano gye munaagenda kweyo naye mujja kusooka mu parking somewhere before you reach eri muka town center Kenya Kinengo eri painted orange ne green kakata omwo munaagenda ne mukonkona so first us konkona green and orange gye munaagenda kweyo naye mujja kusooka mu parking somewhere before you reach eri muka town center Kenya Kinengo eri painted orange ne green kakata omwo munaagenda ne mukonkona use power osigala ku steering trading center ya Nakinengo Kokoba. Wow. Kachungwa green and orange gye munaagenda kweyo naye mujja kusooka mu parking tubuze emirundi 10. Problem is the language according to the day Sunday you're not seeing people around so no omuntu gobuuza nga tomulaba abamu tubajja mu mayumba babuuza so no kugenda kale baggale
okusalawo olubeewo bagambye ka trading center kali maaso otuuka mu junction oyamba naye zo surprise ataka tazileta hatataka oninanze okoza birungi kyenda sobi aibinda birungi rwenda kulukumi kuwadde rwenda olwobulabo bwakumukomo bwotona busurprise ekisooka wantegerera okuva ku kagere mpaka gyenkoma gyokomano sebo gyebali gyebaleko ssebo koko guest house erikowa oyo tweyanza really oba ngikwate bidaya this is green orange ebyaddala soka obuuze koko waveemu omuntu asooka abuuze koko guest house gende wali mu katawuni wetuba but these are the colors we want ate ntyo muwa ekifaananyi tuba tunuzaamu mbuuzaako koko guest house mbadde lindako kati waka walini yabaayi njirabye ssebo kati nyina gwe mbuuza alinaanyeewo bannange nyina gwe nnoonya omukyala wanje uno batugambye ennyumba ya green ne orange tweyanza tugende tukyuke tuddewo kale bambi mwebale baningiza kale agaye bakulingiza baabo so tufune we tukyukira kankimulage nti ntuuseewo bambi bagimanyi koko ebyadda tugendewo direct ebyamukadde babakiriya batera bannange ate batulabye ne badduka munda kati bennyini bebagenda okwonoona surprise due to excitement abewaka balayika bakimanyiko you see abalingiza bwe balaba bwe badduka nyiga bali kuba eri gyodda beera tojja kuddayo nnyo olabyeyo teekawa at last we've reached thank you Lord bakuleeyo anti tuyite one of them yennyini mufune yapiringiza omu gwe mubamuyita kubanga era bakimanyi that's why balingiza oba oyita omuwala nenga tajje gye baleko sawayo fine is mukadde around she's in the house inside we are here to surprise her. okay. You already know about it. I don't. You don't? So how can we surprise her without you telling her? Someone already knows me if I call her. If I call her, yes. She already knows, eh? Okay. So you first call her, we plan, we see what's up right now. Okay. Hi. Hi, how are you doing? Yes. I'm Shifa. Yeah, I saw your picture. Like, I know you. Okay. So you know about the surprise? Yes. So she's inside? Yeah, she's inside the house. So how do we bring her out? Do you want it to happen inside or outside? Inside. Yes. You prefer inside or you prefer outside? Like, it would like look good, but like outside, you want me to bring her? No, we are discussing, we are planning. What do you prefer? Isn't she inquisitive? Like she's not seeing us. She's not seeing. Oh, okay. So what do you think? What would you love? How would you like it to be? From inside or from outside? From outside. You prefer outside? Yes. Nafe we prefer outside. Yeah. Kale kati, I think
I'm gonna put out. So when I can go up to the veranda when she's not seeing me. So I'm going to put there some gifts like a cake and some flowers. Then someone calls her that you have a visitor. So she comes out, she finds gifts there, then we take it from there. Does she know some Luganda? Yes. Yeah, okay. She knows. Kale, so we do that. But okay, so kati kyendowooza I want to put there a cake and some flowers. So wajja mumugambe nti waliwo akunoonya naye mwe mulage nti temumumanyi. Of course she will be like, who is that? Mumugambe temumumanyi. So when she comes out atulabe, then we take it from there. Okay. Kale, thank you. Kati ndi kuteekawo byenteekawo right now. Kanfulume nange netereze banange, we are here. Keke njagala kabalaza emale eve munda etuule waggulu w'eyo box. N'ebirabo byonna tugenda bijjayo. Let her find everything there. Boss. Neddamu baleke tobannaayo, musooke mubaleke. Balinde tutegekewo biri tuggulewo. Okubayita nti tunagula bbo tutandike batuma. Binajja buzzi when she's there. Yeah. Ngene ntandike. What surprise my face. Kale. Okay. I've left my iPhone bajimpa kuba gye nkubisa. So it's time to surprise our hero. Eh? Okay. Okay. Here we are. Anange twayambadde emishanana. Okay. Achichi. Alengera from. Okay. Naye so surprise ataka tazileta hatataka ondinanze okoza birungi kyenda sorry I mean ebirungi rwenda kulukumi kuwadde rwenda olwobulabo bwakumukomo bwotona surprise ekisooka wantegerera okuva ku kagere mpaka gyenkoma kyokoma nono bandi awona leta unokubayo buntuka omwanono naye wawo bukwakimpwaja mupomeranze zo surprise ataka tezireta hatataka wabula nina siku bino byokola binjiwoluti mwana konina byotunula byankuba binjiwolutiko wabula nina siku bino byokola. Good. She's passing here. She's passing here. Okay. Oh. Okay, let me extend it. She might be. Surprise mami. Mwe mukamasi. Utanga bila shinkete katika. Surprise tebajogera teri kumala kweteekateeka. Mami at 60 happy birthday. Bana mami nsanyusa okusanga. Nange nsanyuse mukwano. Banange era de mami. Era de mami. Sweater no mami. Happy birthday bale gituukako. Nange kibadde kisa. At 60 still looking so pretty and very beautiful. Thank you. Oh my God. Bana tsoke tuyimbireko mami happy birthday. Mujje tuyimbire mami happy birthday. Tumimbire happy birthday mami wa from Lunje. Okay. Are you ready?
Let's go. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear mommy. Happy birthday to you. Happy birthday, dear mommy. Happy birthday, dear mommy. Happy birthday, birthday to you. Happy birthday, dear mommy. We love you so much. Mommy at 60. Happy birthday. We love you so much. You've already posted. Okay. Someone help me, please. Yes, snapping. Mami, nkansaba okweyanjulira oba ontegedde tonategeera tonzijjukira ndabika ngezze mami tonzijjukira kale neetegereza n'amaaso gakadde tokyanzijjukira bale mami tanzijjukira kyokka mami nze Hope Shifa Nakawombe nkola ku TV nkola program bagiyita weewunyisa omwagalwawo surprise your loved one. So there is someone yankubira essimu nangamba about this day nangamba Shifa ku lunaku lwa leero olina okubeera mu kitundu ekyo ewali omwagalwa waffe our hero omuntu nangamba about you nangamba ebintu bingi so nzize nkunoonya mami olowooza ani yandibanga mwana wange omukulu yani agaba Dorcas ani banaebuuza agaba Dorcas. You call the person she has mentioned, we see if she's the one. Era olaba mami bagambye to the world, to the world, you're a mother of 12. Ne bagamba, but to us, you're our world. Who is this? This is Agaba. Yeah. Okay. So, naffe tusanyuse mami okulabako. We are so happy, we are glad, we are blessed today. Kubanga mami tukyakuyina Katonda kyakutuwadde ate nga tukyali ffenna n'ebyokwogera bimbuze bannange kirabika this is not the person omuntu takwata simu but maybe I call using my phone. Let me call using my phone because one of the not so. But you have this. Let me call using this phone. Kubanga. How you hold this? Let me call and see the person. Surprise, mami. Baba tebagisuubira. Toyina ky'okubeera gye walabiwo nti oba something might. Kuba nange namba contact oba yoyo gogambye I'm using your number, your phone she's not picking, so I'm using mine. Birenze gwensu the person I have in my phone siraba muntu bwakwata enkaaga gino bannange ate bwe ndiweza 12. Wow. Mazima. Iroko bamboze. So, wanje yakugamba ki? Omuntu eyankubira yaŋŋamba nti gwe oli hero mu bulamu bwe n'abantu bangi. N'agamba tamanyi bw'ayinza kwebaza mu nsi muno naye webale kubaawo.
So I'm trying to call direct ndabe the WhatsApp call nayenga. Welcome to the O2 messaging service. The person is not picking. So nayenga ate ku bantu era abankubira I think nafuna more than 3 calls. Akwazo nandigezaako kuba I'm not getting anyone. Siri kufuna muntu yenna. So katugire nga tujje ebirabe ebirala mu motoka bannaaye ebya mami. Kino keke ya mami bagisembeze wanagirabe. Happy birthday. Mami atuleko bantu. Okay, naddala. Mami tula. Mami tula. Notula. Yes. Keke ejje wano in front. Baby. Yeah. Happy birthday, mother, at 60. Newana, bagambye. Happy birthday, mother. Mutekaawo. Mujje mu buveera. Mami naye okimanyi nti bakwagala nnyo abantu abali eyo. Abantuma nange mbakubira sibafuna naye bajja kwata. Sikitegeera. Nange nempulira ku maloboozi gaabwe. Era bajja kwata. Bafuna ku maloboozi gaabwe. Mami bakwagala nnyo bambi. Webale kubaawo nnyo mu bulamu bwabwe. Bagamba mami kino si kinene nnyo kati Nedda kinene. naye weerinze. Kinene. Webale nnyo byonna. Era lwakwegumya nandibadde nkawa kyokka ngaye Katonda ngumya. Kino sikirabanga. Mami naye bale kukola birungi. Wanjiri washeka ki? Oja ne papura mwana we. Kandabe bayoma. Hello. Wanji? How are you? I'm good. How are you? Mami Gosuubire yatukubira essaarongo. Wanji? Mami asuubira agabadde Kasinaalongo. Okakasa. Ayiye bamino. Asuubira agabadde Kasi yoyo baba nange omwana wange. Akwatireko. Ate nze naayogera ki? Amina, Mukama yeebazibwe. Norga kanisa ki? Amina, webale kwebaza. Okiryo mu kanisa dia. Nje wena kozi ngemusana na tokundeeba nanyaha. Ayambadde wankopye nange nyambadde mushanana wankopye. Ono naye wina ayambadde mushanana. Wankopye. Wow, you're so smart. Thank you. That's my culture. I know nange nzuno nkopye. Mami wuno mulabi omulungi waffe. Oba atuuse. Yo mwana Mama, njagala bakukubeka surprise. webale. Ngamba nti wakaabye. Neegumiza. Nagira nti ninza kushiisha emikoro ntihati mbwe ndekangume.
No, you are free to cry. Oli ku TV, oli ku live no gulya osaga. Bannange nga wabadde tombulidde nawe surprise bannange kati singa bansanze na nyambadde bubi mami baba tinyine kyokugambira Dokas tinyine kyokugambira kuyaho mukama nowakumanya ebindi omumutima amazima amina hati surprise tugitegekere nyowe Desire Juliana na Anna nibo bakusire mu sente tinyenyenka manya abana mwe muza kunyita tulyabikibana abo konka nole kiteke ikinjwire noki Desire mawe mukama akaherezo mugisha kakunda kakagira kati nyowe tokumanya ebimama nkolire kikuru kunama kwakurya okutegekera mama surprise count me in Juliana yayehora sente yazibona yagira ati a surprise ya mama atahombaraho ana tohati mama tindu namureba nawe bwene muherera shi mwebare ya nakuretera buri yomwe namukuretera wandeta mbona cyokari ecyotaka nkorera ganikiye nyoreka abintu ture bakuretera abintu akoreke nyoti incine nagabyoreka babikoreka abare yego obeta kuba dance nanyakwenkuru kandabe kukimuri cyonze sinabakira abakwanye munyeterema ekimuri cyekino ezono zonda atandikireho kandi ho nezeze ekimuri de wakireba munyetere mama aramisa tukasaba wakireba webare bambe webare tinyine nokunakwebaza webare webare kwekoramo omurimo nabarumuna bawe they are so sweet mama, they really love you so much. Abana bo bino kubekozemo umurimo in 2 days no kubakubuza shifa obwate nafuna yo kugozwa batundura afuna yo 20 yati nafuna yo 50 ndekabure bakureba tureba esente zaka there you are mama uri mwana wange mama reka nyakwa kurebe kifuro kunakora uri mwana wange second born banange bango omwana wange awokubina muzara mwenda nkaga mwebi ngobereyo nze nazali bwankaga mwena nalika yebaze buli ono mama wange ate muzukulu wange ono jajja wange wa myaka 9 kati nina kinana mwebi nina kinana mwebi ayubanze hanti oriraje agandi kakani nyakwe oneli zoma norye nyama mama kuletere nyama amino gakirwa ko kujirya bagiteke benka dodo amina tekere benka dodo mama mama nyako nakuletera ba TV mama yoko zo kuzwara mukenda nyoba ntwekere bisani akakenda nakebe mama nikazango mukunka nabakaya sina nyambare kale mami bagera ne jajja biro buza ku jajja hati nyakwe ngambira bakutekere nyama amino sika gatara munyakwe Orabo yo jajja wange jajja wango enyama nibagiteke bankadodo rero ngumanya insukura nimera otumazima
Nyakwe mani nkunda. Nyakwe manyani nkunda n'umutima gwanje gwona naje nti mumutware nyama mubatware keshi mubatware sukari ojunyo bawojo kugiteko mutwe ogiteko mutwe. You are so sweet. Bami mukama akumpera omugisha. Ngaluza chifa ndamuse chifa ture. Chifa wanje bakemere ni manya wasiba bakuwadde meri. Katoka tumaize birthday ya mami. Fa abatuusereeti tetusatuuka nga tusaba emmere. Abantu abazereeti tutuukire mu kulya. Chifa butwaniriza abantu erinnya lyange bampitagaba. Mama wange yampitagaba. Tuno tulirabye wano erinnya waggulu. Agaba dokas. Nzana jizimba mwana muwala jamuwala. Amina. Agaba means kugaba Yes. Esente na soko kukwate Bulaya. Twali tubeera mu nyumba ya ttaka n'enjimenye y'ennyumba n'enzimba ya matafali gyegogora basola alimu buli kimu nze mukama yampa omukisa ng'atuuse Bulaya. Akatono kenina kona nkakyalinga n'abo abakadde. Mukama ayongere okublessinga kuba eyo gye tujja when our parents are happy kati obakolera kyekirala mama ndowooza nsese sumayire ebadde eva wanezuuka kuyasola namufaanana ebinnya mufaanagana bitya kati dira olina ajja eyo nange nteerezeyo omushanana wangi dira onaaba olina ajja nkudizayininga eyo nange omushanana ndi dizayina nno ninga oweewamwe tujja kubyogerako nkuteereko ne buno bwe buti ng'olina jja nkuteereko ne buno no it's my offer from me. Oh really? Yes. Omushanana gwanje gwandaganyise kotakagumba akandaganyise omushanana jjajja agambye ata jjajja mugambe omushanana gwanje kotakagutwekaga Nyakwekuru niza kuha otafayo kandi nakomuresa otuwamba. Kare. Oh. Kati mami waliwo kali ka design ojja keeterako bakataddeawo because abamu baba tebakaagala nga bagamba it's too much mami onaaba okaagalako okeetereko abamu baba bagamba it's too much but if you want laba mami twamupimye you see you see bamuletedde ne shoes bamuletedde kakondo okitegeera olabye bwanyumye we twapimye size ennungi munonga awa mugole Kokanyombwe nokusheka hati noendandire nyo chandenga kandi chalenga jangu eno jajja naye akulabeko kuba bambi ali kukyuka bwati nakawere nakawere yazadde baby leero basoke bagikube gwe babanze bakiteriwe amina oti nyine nano kunkukigambe chati kumurahurire ngo nyencha kare nayi mukankabire n'amashemerero ngozi nashemererwa means what asanyuse nashemererwa ndi musanyu bambi mbafude masanyu nana gogera olwesanyu ataddeko akakondo kalabye olabye ataddeko high heel mami wa mulembe ayambadde akakondo okalabye bazimuleetedde wanne bamuterawo akakondo she's so smart and this is her cake 60 bananga kujikungura kujirondana yego amina mukama akugabirire mukama akuhereza omugishana n'omugandakazi wawe mubeho muhangare
mwika myaka yanje kandi mugarike mugirenge no kugirenga nyoni nkwendeza mukishana barumuna bawe na mukamwana wanje tine kindi kwenda ruhanga mpire akabampa tinyina na neco kugamba kwiyaho mukama abahangaza kandi nanyaba kindi inzira kari we bare bampa nkanta kuchimanya banange sachi subira kino nayo buwangazi Amina. Bambi, thank you so much. Webale kubanange mami akwagala ono. Ho! Akwagala nnyo. Toloza nali nkimanyi nti anjagala bwati ntingende. Oito kimanyi? Nali sikimanyi. No, she abankugambe nti asobola okukola buli kimu for you. Alaba nebina talina kyakoze. She wanted more naye ayina byayitamu these days. Ate obimanyi byonna. Ngabo gamba birthday good day we do something for mom. Nagamba oba ninde next year kibe kinene nnyo nagate tumanyi bya next year shifa you just go like that. Akwagala nnyo akulowozaako. N'abalala bonna mami bakwagala. Ate bakusiima bakulowoozaako buli budde. Mami kalo jagadde. Njagadde nnyo. Nali njagala naye nga siina. Yajjako n'akasana nanga kayina kala bweti. Nenkalaba neŋŋamba nandikamusabye naye mutya. Owulidde? N'osirika n'oguma. Ye akayina yakasana. Naye towanyega. Kaosirike. Kwogera kigambo. Naye Katonda ategeka. Bambi. Kati ne mukamwana wange atandise. Tolaba nti kisa kya Mukama. Amina. Bambi bebale kwagala bebale kufaako. Nange mbasabira nnyo Katonda abawangazi. Ate mami abakolera ebisinga ku byange. Katonda akutukuumira obeerewo. Amina. Kale ddayo sabe. Bebaze. Simanyi ne ku balala oba kuliko gwe nninza okkubira. Boyogerako n'abalala ali ready yenna gwe nninza okkubirako nayogera ne mami it's okay bagambe bampeereze let them send a hi ombuulira ani ali ready to talk to mom njogereko nabo soko okubira Juliana yasoko okusindikira sente fast forward damo no mungambire ana kuwe namba ya Juliana hey this is Annabelle Bali bamuyita na mwana we. She's pretty bambi. She looks beautiful. I love you so much. Thank you for this. No, I cannot. Okay. Kati abalala besobola okwo. Ani? Abadde omugamba asekense. Olimba asekense kweveemu sikusekako katono nti. Oyagala asekense. Yes. Aga ne mami bannange mami mwagadde. Sikusekako katono seka. Agambye asekense ko ziveyo ngezange sikusekako muhi. Mami buli omwe ayina ensekaye kati nze bwentyo bwe mbwatuka. Naye omwana omuwala teyandibwatuse bwatu yandiseseko mpola mbu. Nze bwentyo nseka nnyo. Ekyo ekirungi. N'oyo gw'olaba aseka. N'ono asekera ddala nga nze. Kituufu. Hello. Bambi baramusiza. Bambi thank you. Mama abakuma abawangaze mwe bali kunjagalira omwana. Amina. Thank you so much. Abishitebashaba. Kale bye. Mami surprise yeyo. Banange nammwe abali wano mujje muwe mami birthday wishes one by one. I want to give you some number. Okay, ya desire. Juliana. Ne desire. Okay. But like for what you have my number? Yeah. Okay, forward them on my phone. But nabali wano even you muwe mami birthday wishes. Mami oli okay to stand? Oba otule. You want oyagala kuyimirira? Nja kuyimirira nze nkyali mugumu. Amina ate mukakondoko. Naye kanzemu akakondo kange. Obanyize ngenze n'ennyimpu wa mami nambeera waggulu nnyo eri
kati obuwanvu obuwanvu obwammwe naye kangezeeko kale obugeegeenyaako kale nange kankateekemu okitegeera kati mukwano tutandise naawe jangu mami omuwe message mu lulimi gwe olukwanguyira lwoba omugamba kale mwena abazze wano tubaaniriza nnyo wano ewa jjajja waffe omulungi gwe twagala ennyo. We are so happy that atuse ku 60 because it is not for everyone. We are so much happy. So jjajja siima nnyo Katonda kubanga banange tukyakulabako. Congratulations, happy birthday. We love you so much. Namwe mwebala okujja. Tusanyuse nnyo okulaba bino bonna abatuwadde surprises. Tubatumirako bonna gye bali ebweru eyo. Era tubasabira nnyo. We love you so much. Thank you, Jaja. Happy birthday. Thank you. Okay. Kale. Jajja ye yetunuulira awo jajja bamugambye agenda ali akanyama kafuuka ekidoodo akafumbe nga doodo jajja nno naye agambye abanje omushanano bampulidde bubi oba agambye ekyomushanano. Okay, another one. Okay. Yeah, what's up guys? What's up? I'm so happy for my mom's birthday. Okay. And I love her so much. She's you. so well to me. She means everything. Okay, I love you, Mom. Happy birthday. Thank you. Mufanagana. Okay, another one. Okay, tufunye nnyo ladies now. Tufune koko. Okay. And he has your smile. How are you, Jaja? Yeah, I was supposed to be at school. I surprised my Jaja because you have done a lot for me, and of course, you know, we have been through together so much, and I will be forever grateful. Thank you. I love you so much. I mean it. Thank you. Okay. Jangu ng'osekanga bwe bagambye. Yikope enseko zange. Oh my God, I'm here. My mother, I know it's been so long. You've been upset with me. Konka, on your birthday, I said I would do anything. Anything. So Agaba brought us together, me, Julian, Desire, and we did what we did. And we really love you so much. I love you a lot. Thank you. Thank you for kumulowozako and putting up everything. Okay. So now we are calling someone else. Joel agenda kwogera katika tufune wano phone call then Juliana. Come all of you. Yes, you're all welcome. Nsanyusenyo bambi basanyukidde mwenna okujja mu maka gano n'ekisinga byonna nsanyukidde ko jjajja ono yafuuka jjajja wange sikyalikenda nti nze nafuuka mwana waka wano kemaze tenant nofuuka mwana waka nafuuka omwana ewaka so nsimanyo Katonda olw'ekyo okujja ng'olutenda nti n'omaliriza ng'oli mwana ewaka so jjajja Katonda kumpeera emikisa emingi n'emyaka emirala ng'egyo mu maaso mwebale nnyo okujja bambi yebale Mukyala no tomuyita muwala. My name is Masco Joel. Okay. This is my grandma, and I'm wishing her happy birthday to her. Thank you. Thank you. Okay. Thank you so much, Kali. So we are talking to Alinda Juliana. Okay. Hello. 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 Konkani mwenda kuija kumbutura mutama. Iwe Julie. Webale.
mwenda kuisha nsibire gye kana thank you kamwankore ekindi ona nomanya ekindi nashemererwa n'ebyokurya byandemire ahi natandikire okushemererwa konka emyaka nkaaga n'emirungi amina mukama asiimwe munonga bambe mwebare kunkunda abaana banje tinyine na n'ekyokubagaruka mwebare mwebare okwebaza kwanje tukukabahikaho konka nimbagira nti mwebare kandi Desire nayebare hata ogwe murebe nka murumuna wanyu mutakamureba nka muramukazi wanyu aha omwana otekire nyakwenkuru hati ngugu agire kupakasa konka napakarisiza nyina Zara ono nkogwe nkamushashura ki no mama I don't need to see her like a sister, not even a daughter in a sister-in-law. Mwebare bambe mwankorera izuba mwankorera omwaka amina konka sinoreba uko nanyibonera kankwatala akulebe bulungi kanmukulage amulebe bulungi okay mitwe Julius yaza mami mutambulire mmotolinga nange kamwaza kumpindura ekindi kandi ngaha ntambulemu arabemu ye bane ba Juliana thank you Pero nyakwenkuru ngugu mama muhereze nyine nkura amurebe uno jajja bamuyitani Nasare Margaret nayenga yenyakwenkuru uno yao kuri ka baby ntiye yedira nchima nganze wanchima oyo yedira nchima wange mugerwa oyo tata we sari ye Nasari abasenga bambi namwe mwebale kwagala mami mwebale mulowoozaako it was a short notice bambi ne mufuba ne mulwana anarakukamanya turiyo nteza kandi iwe otagwa bishani mwebale commitment mwebale okukolagana n'okwataganira awamu you continue with the spirit amina bazadde baffe kyongere bakwasa Katonda nyakwenkuru ne mami waffe tubakwase Katonda abatukumire kino jajja omanyi Oluganda oyo Omuganda olumanyi ani weda jajja mugamba Oluganda nga tanyega nandoza oweda mugamba Oluganda aza Olunyankole jajja osobola otambulamu ng'Omuganda bambi mwebale mami asanyuse nsanyuse nayabonera ninza kusibanya ekinjiri no munju ndi kwebaza bwebaza izooba lyona oyo mto anti ni Juliana nakweta Yo, batangire kwata tukureba ebinaka. Gijwe ensi yona hari ngwa mkama simwe twashwa You look so nice. Amukushaba twaragayo tusibule
Kale, bye bye. Thank you. Oliro tajenzire shi? Kale, mwana. Twaragaye. Turiya. Kale, waliyo omulala gwe tutakubidde? Desire banate mnamukubira. Okay. Desire. You've sent using which number? Anna. I sent the number. I sent 2 numbers. On your M10 yenyina. Yes. The number which ends with 69. Yendi mungalo. Yes, it's like Ojirabe. Send on that one which ends 69. So bagenda tufunirayo ekibiriti aka knife ne plate. We organized tugenda sala cake. Iroko jendo ronde nanga. Celebrate. Mami waffe. Mami oli. Eliza, iroko zokorondo musyo gwo kusharisa cake. Sijiraba. Ogonzi onkokora agozi. Hatika mwagende kiro tumbanza mwari ya cake. Tubanza wari ya cake byafire nyombe imangu ogenzi. Kai joye mofsoda mugende nabo. Bihire mofsoda Martin. Tugenda sala kati cake. Ndeko kati. Bariye ku cake banana. Ndeko kati tugenda sala video nga you are saying no. Kati. Hapana. Uno. Hello? Konkano enda kunyita ntaka hichize bwire. No enda kunyita ntaka hichize bwire mazima. Ona sasa surprise. Ogune nye Mama Lincoln. Mama bana Amerika. Mama nyowe. Mama Lincoln. Mama Yesu nahinta mamukazi. Kama Kano rero kaje munonga. Bambe. Batumwe. Ekyo tukasigara kubantu kushabira cyonka. Mama. Bitu no manya byankorera Mama Lincoln. Apana kana manya. De mwana wenyine kishukuru kanja. Hi auntie. I love you so much. Mama bwana rero kaje obushira. Ndeka sherita ma. Nerya kingi. Abana konjweka. You're welcome, auntie. Mama. Don't cry, I know you. Bueno. Wana ramanya kazi. Ego. Shuru kumurenga araburira. Agambye ati ngo agambye poroje. Agandi ne malungi. Mama Lincoln. Oriro da Mama Lincoln. Mureta kasio bana mwetusari. Yes, seka. Wanji. Nabonera. Amina. Amina. Amina Mama Lincoln. Tinkumanya kuorije. Ekirabo kindije kukwereza nokuzo wanyu. Nicho kyeki kyonka taro kindi. Nokushabira obuhangazi. Nakito mu mutima gwanje naza kukishabira. Tinyine kinakubasa kushasha. Tinkabona omuntu nkiwe. We bari kutekera mama. We bari kureberanya kwenkuru yawe. Iroko. Yagumye da. Acha Mama Lincoln charenga. Ankoze surprise impitiriza. Bambe. Atenga muka mwana wange. Bambe. Kama akundindira. Nakikuraganisa ninyija kukikora. Amina. Kama akurinde bayi reka nkomaho.
Kale mukwano mwebale bambi. Thank you so much. May God bless you. Amina. Katusale keeki yaffe munange tugibalyeko. Kale mujja jirira mu bifaananyi ne vidiyo naye. Ngene bambi Mama Lincoln tinkumanya n'ekindi mushayasura. Paranga tugenda waabwe mwanjura. Toga nti nja kutwala. Iwe ngambira sente. Amina. Nkugambire sente. Ngambira sente. Mabi mugambe sente atwale nga mwanjura. Kati tujja kwogera byaffe ku simu nga bantu babiri. Amina. Kale bye mkwano. Bye bye. May God bless you. Okay, bye. You're welcome. Kale dear. Bye. Okay. Kale bonna tuyogedde nabo twogedde nabo mukwano. Tugenda sala mami keeki yaffe. Webale omulimu gukola. Tubuulire nga gwe surprise boogirabye. Kuliko wano abazadde abakulaba obabuulire gwe okikoze otya okubanga abaana basobola okukwatagana. Tulabe bangi nga tebakwatagana. So tubuulire mami naawe nga bw'oli Mukama waffe yeebazibwe. Amiina. Nze ndi mulokole. Abaana nabakuliza mu Katonda. Amiina. Ate ekisingira ddala mukulu waabwe oyo abakubiriza buli ssaawa nkolaganirenga wamu tubeere obumu mu Katonda n'awaka. Abaana nabakuza bamanya engeri gye nabakuzaamu. Olaba ne mukamwana wange yabeegaseeko ekitegeeza nti famire ennungi erimu ekisa kya Katonda. Saamulaga nti mukamwana namulaga nti mwana. Ate sinze si maanyi gange abadde Katonda. Ne maama wange ono Nakawere. Ono Nakawere gw'olaba yalabiridde bano abaana. Nze nga nzaala nsuula awo ye ng'ayora. Ono omukyala ono gw'olaba Katonda amukuumye. Ne muto wange ne bannyinaze teri yasosola ku mwana wange lunaku n'olumu. Teri yasosola ku mwana wange era tosobola nakitegeera. Banjagalira abaana ne baweeka abaana ne booleza abaana. Kwegamba badde Katonda. Era abazadde bannange amaka tosobola gakola nga toyina Katonda. Abaana tosobola bayigiriza empisa ku kibooko. Ogamba Katonda nti ate wano kigenze bwe kiti. Tinyamba okola ki? Owabula. Kyekyo bambi. Mukama bankuumira abaana bange. Akuume ne maama wange ne baganda bange ne muto wange ono. Ambeereddewo nnyo. Sibalabiridde nzekka. Sibalabiridde nzekka. Ne bannyinaze bonna balabiridde abaana. Nze omukazi okuzaala abaana 15 nako 12. Abazzukulu baabo balaba bakuze. Naye kibadde kisa. Kibadde kisa. Si maanyi gange. Nga nze nandibadde nkolawo ki? Abadde Katonda. Kati mufune naye abeeko kyayogera. Muto wange. Muto abeeko kyayogera tusale keeki. Mu Luganda, mu Nsubu, mu Lunyankole tuluwulira. Olwora ayenda lwona. Lwona lw'oyenda lw'oba oyogera. Nsiima Mukama munonga nsiima embabazi. Era okukaya y'eki n'embabazi za Mukama taliwo kindi. Tiitwe nk'abantu tetulina ekitukubaasa konka muri byona ninsiima Mukama watwire rukundo. Rukundo niye tubasize kukari eri. Na n'embabazi za Mukama. Nzamanya yenze Aunty Anna. Abazzukulu bampita jjajja muto. I'm the second last born in our family. Yeah. Amina. Kale mwebale munaye kukwatagana bulungi. Kati tugenda sala keeki yaffe eno okucelebratinga omuzira waffe. Our hero. Bane mwina yakayimba. Ene song. Baina akayimba. Baina akayimba. Waka gospel bakire have a song. Favor.
nyewe mbwenti nkumanya hinda harari Number 20. bitukana Come and stand here. What do you sing for Jaja? You are the one who now sing for Jaja. Are you Baby singing for Solomon. Jaja? Come. A song for Jaja, please. Baby But Solomon. don't play it from there, please. Twagala olimba lwemusobola okuyimba. Aha, we want a cappella because the songs on the radio aziwulira. But we want your voices. We want a cappella. Hey, ako kaba special. Hey. Okay. Akayimba awo wennyini bannange. manyaza abakulebeje Saleke. nange Bw'oba osobola mami tukola ng'oyimiridde. nanze mukikole ng'anyimiridde You can. Kiri okay if you want. Oh. Mama wange mama. Namasaka. What? Kale tugenda kusala bannange keeki yaffe eno tugamba mami at 60. Era we are going to count from 60 then we cut. 60? Yeah, from 1 up to 6. Mami kwata. Tulina engeri gye tugenda okubala. So when tuba tusala, that's when you're going to sing. Kati tugenda tandika tugenda kubibala kati mubiwulire. 60, 50, 40, 30, 20, 10, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ono mukazi golaba bonna omunaku nze yanzala sibayo bamulema alabisalimu ye mama wange eyandera. Okay, tuyimbe happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Brandy. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Brandy. Happy birthday, dear Mommy. Happy birthday, dear Mommy. Happy birthday, dear Mommy. happy birthday awo Happy birthday. Happy birthday, dear Mama dance. Hey, happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday, dear Mommy. Banange, olabe dance. God is good. Kati? banange Tugenda sala keeki yaffe eno omugole abasavinge. Yes. soka kusavinga mama wange nakawere nasali owenkima senga wange. Banange twakabadde omunamasakatakata akali akantu. Okay, so kama mulungi tulutuuse kate tutatuuka ku ndala nyingi. Amina. Mpafuuka. Nebyokusheka atache bimanyi. Eza yerire mama yerire. Nembabazi. Nembabazi. Yakikoze. Ora sister wanje mberireho bambi ana. Balala muje. Ye mujenze sijja kutambula nakaye kuyede. You want which one? But when I told you to sing, what did you do? Okay, did you pick it, sing? pick it. You want that one? You too? Okay, have this. Okay. Martini. Another one. Hello, Lucy. Thank you, Mom.
Thank you. Abalala. Mwijimwe bwana. Mwize. Joero. Hello. A smoothie. A small one. Where you are the big one. Let's akwate nga bakuserving. Bana mwize mwena mtunge keki. Me. Muje. Chisa. Liga werena. Liga. Banenge muje mami abasaza. Skyra. Skyra aliwa? Skyra. Skyra come for the cake. Nabasa. Mwize mliye keki. Linda ko. Why? Bambi Solomon, baby Solomon. Baby Solomon. Chembu. Aliya chembu. Oh. Ligayo mwana sikofu. Tora mwana we nkuhereza keke. Mwana. Come. Mama Skyra. Keki. Mami, I haven't got. Sorry. Thank you. Harahim singuzi. Niyo gumirerie yawe. Sky. Mami naye panali yako wadde. Hani. Na cameraman mbali mko. Mami tonali yako. Ndide. Abali gonna nti banali akeke. Era balisama. Soda. Bagabe soda fefa. Sio job. Shaba kamera mwetemuya. Hajati. Kwano jangu aliye keki. Nika iwe sikofu. Tore keki. Ninga tokulia keki iwe mwana. Mwana yemulie keki. Hajati. Keki. Ono mwana aliwe Amina. Chibadde kisa. Nawe nkusabira tukeko. Auntie, please. Don't spoil anything. Okay, mami baweddeyo mukwano. Kale. Nange tusanyusa okukulabako. Amina. Naffe katukusiibule. Tweyanzizza. Nja kubakubirako kasimu nga nkubuuzaako. Amina. Yemma. Akakaana kaliire keke. Bwe tumala okukolera afuuka part of us. Amina. Tuba tumugaseeko ku famire yaffe wewunyisa omwagalwawo. Era tuli basanyufu okubanga agaba yatukontaktinga. Ne tulaba nga ate kye twateesa tukituukiriza. Nange nsiimya nnyo. Tunyumiddwa twandibadde twongera okubeerawokko naye olugendo luwanvu. Tudda mu kibuga. Mbalala. Ate Kampala. Awanji. Numuruga Kampala. Tudde Kampala gye twavudde. So katulina okuddayo. Twakedde bukezi kujja. Amina. Tukusabire Mukama kuume. Amina. Tukwagala nnyo. Nange mbaagadde. Tetumanya ate walala Katonda watutwala. Mukama abakuume. Nga famire nga mwagalana. Tololye keke. Ye mukwano. Tusaba tubasiibule mwenna abaliko abatulaba mwatugoberedde okuva gye twavudde mpaka wano tutuuse ne tubulamu ne tumala ne tukola ki
naye all in all Katonda mulungi atusobozesezza omwagalwa waffe tumusisinkanye bulungi ate ng'ali happy in good health. We thank God. Ngero mutukuumira nammwe mwenna abatulaba Mukama abatukuumire buli alina ebitagenda bulungi abalwadde Mukama abanyige waluma torayiwe kaana we mpereze keke nammwe but buli muntu watulabira alina byayitamu. So may God bless you. Manuel tora keke So tukirize tubasiibule nsigadde ndina kawunga go and subscribe please. Okay, subscribing tulabe shawe wabeerabo exclusives mumbikireho soda. My top fans are those ones watching from YouTube. So obadde omanyi ndi fani wa Shifa nga you didn't subscribe mkwano kibulamu Josh twara kuleeta egyo gintahiza omuntu namba zange as usual mwewala abafere people impersonate nze Shifa enamba eri +256782 101569 +256702562157 enamba tuzisaako ku screens on your TVs muzigyeko muzikoppeko bulungi mwewala abeyita Shifa abantu bangi babba abantu nga bagamba mbu nabo bakola surprise olugira ne bejjusa afterwards mukoppe enamba bulungi mwogere ne Shifa eddoboozi lyange teribula tubaagala nnyo so tusanyusa okutuuka eno Mbalala luno oluguudo lwonkoleddeko nnyo this Mbalala road. I've been to Chiruhura, Kazo, Kabuta road. I've been to Ntungamo. Nze no ndi ku main. I've been to Rukunjiri, I've been to Chihihi, I've been to Kaberebere. This road simaina kyabagamba. No manyiyo. Nero akuba nafuyemu mu kuyiga olulimi. Sometimes no walo jengende Angelina. Nyendo stame hamwe. Naye gwe totya ne waba omuntu otamanyi Luganda nyina ba interpreters mu nnimi zonna bayina bako presenters abanegattako gyontuma gwe totya nti Shifa gyalaga omuntu tamanyi lulimi so we can handle and manage mubirabyeko nga tubikola. So we love you all till next time. Lero tubadde bagenyi wano bayitaho batya Nyakinengo ekigambo kyanime Nakinengo bwe nkyogera nga nyangu wanyono nakati nyina kyogera kola nna mutandike mutase ebintu kwatanana no lero we tukoledde era mwenna abandabire Bulaaya nga yeno gyova bambi Mukama abakuume. God bless you. Amina. Eno so next time simanyi Shifa gyanaaba but gye muntuma gyenzira. Amina. Atugenda kutwala Ntungamo nja kuddayo naliyoko but nja kuddayo naliyo Ntungamo waliwo awo so bova Ntungamo we wali round about lino lidda Lukunjiri lino lidda Kyamate bwe nagenda Lukunjiri waliyo Kebisoni nayo otambudde actually Uganda yonna ogitambudde but we love you so much. Bye bye banange bye jajja oyo senga wange nasali jajja munange bye jajja bera bulungi oli akanyama bulungi bami bye mkwano. Okay, God bless you. Bambi mwenna mweraba mwenna mukuume bulungi mami. Continue loving her. Eyo gye tujja emikisa when you love them and mu nsi ne bwe tugenda wadde wali bagenda twagala kusinga our parents. Okay, bye bye. Thank you. Okay. Hope Shifa Nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusisanga ensonga kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa.